okimanyi abantu bagira bannabo olw'amabanja batabuse ate swaba weekend teyagimazeeyo waliwo oli gwe baatwala naye swaba ono Kasumba kyokka the same time era waliwo ne gwe nalabye yali wa kitongole kira naye lw'amabanja simanyi ndowooza abantu babagenda mu December tebaagala abantu kuyingira mwaka na ssente zaabwe ndowooza kituzaayo eri ku ntambuza y'ebyobulamu gye tubadde twogerako omuntu omulaba n'ajooga n'avuga emmotoka n'abeera bulungi nnyo abantu baba banja bali ku ssente z'abantu ddala tubanja abantu ffe bemulaba wano kati n'ababanja tebatudde babanoonyeza ye swaba Kasumba naye kuba swaba ngempulire kuba baagala mumusondera naye nga bagenda kubanga bakamujje nga lwa bamulinze aye waliwo abalala adda waliwo abalala abamu banja agamba nti kiyinza okuba akyali seefu waali agira abeerako eyo at least omuku ali seefu wali waali toseka lwakuba kukomera naye n'ebigambo byatukataye musajja atunga ebigambo abirya ngeri ebbanja amabanja go bw'oba olina ku budde ng'osobola okusula osula tulinde ng'osobola nnyo kutuzi ng'osobola okukeesa enkeera n'ojja n'oyiiya manyi bwebutuka ku ssaawa nga 10 awo olabira ddala ng'obudde bugenze tolina kyosobola kukola naye yasiibye oba waasiibye so ebbanja lino bitabuka sente zeegatta ntukatayimu olina funa bbanja okugjawo ebbanja nga kati lino lyewasooka oli abagamba nga 3 kati olina okufuna n'ofuna akuwola ojjewo lino kati ate ng'ono gw'obadde olina ate yabadde mukkakkamu oli nga munyiivu muzibu balweswaba bambi ate oba oliawo kooti omwami gwe bayita Lutwama bagamba mmanja ssente kyannaku nti tansaavingangako ekyessanyu nti asobodde obbayita oba oliawo kijja kumuyambako ate nange okunyamba waliwo omuntu asobola okusibibwa awatali oba oliawo kuwulirizibwa kakati kirungi nnyo mu kooti osanga enempuliriza naye weba tempuliriza era mujja kuba mukyaliwo nja kusobola okudda gye muli tewali omuntu aliyo nti nalinya omuntu we natta omuntu we nenyigira mu mafiiriza taliyo kakati kyassanyu nnyo ate n'okuexperiensingako kooti nendaba ne kooti kibeera kitya ne bwe mbanga oba oliawo bigenzo binetwalibwa eruzira naye nemmanya abantu abaliyo bafaanana batya na biki bye bayitamu kijja kunyamba ate oba oliawo okuvaayo ate ndabe what next bagamba bamanja milioni 14 bongeramu milioni simanya 2.8 but they are okay with the sente ezo kuba bo bazibanja bazaagala bazikubanja tebazikubanja nze ngamba tebazimanja kubanga balina okuba ng'ekiseera kyonna ebbanga lyonna bwe baba bamanja basigala boogera nange atabuze kubanga nze siddukangako amanya nze kanso Mayanja Daniel nze kanso awolereza kampuni Swaba Kasumba gye yajja ssente gye bayita ya New of Investments nva mu ddamba ndi company advocates Swaba Kasumba ekimukwasiza yagenda neyewola ssente mu mwaka gwa 2022 bwe yewola ssente zaali milioni 15 n'asasulako akakadde kamu era kampuni tekeegaana yakasasula n'olwakusasulako akakadde ako yabula teyaddamu kutuukirira kampuni wadde akolera ku dduuka ne ku dduuka n'aba nga takyagendayo era okumutuuka omukumukwata twatulakinze mutulakinze ne tumukwata ejjeekiro ne babbeerifu ne bamuteresa ku poliisi gye bamuterese kwe kumuleeta wano ku kooti nayo yeeyita Celeb bwe bewola ssente tubakubiriza balina okusasula ssente ze baba bewoze looya wange taliiwo nze looya nze sirina looya kakali ate nze katimanya erimba Celeb balina kirabira bulabirizi ngenda kusanga weda abasajja mungambye batadde yani lwasa ate lwasa kati bwemusangayo kyali wange kati wali yani ate sipapa bali ku misango minene naawe kana akasanga ka sente tebakateeka eyo I committed to civil prison till 30th, that's Monday. The trial magistrate will read the record. When you appear, you get his this evening.
blackmailinga n'obwa Celeb sima public figures mukola ku TV mulekeraawo. Is it blackmail? Is it here celebrity? Omusajja alina hit ezitutambuza mu Ramadan oyo golaba. Mu Ramadan obuyimba bwe bubeera. Omwana mulowooza ba Celeb bafuka ba Celeb baggwamu ebintu byabwe. Ba Celeb nabo beewulunta eyo. Njagala omuntu bamukwatako nga bambanja ajja kugamba kirufuufu bammanja ne ssente zikyabuze so omuntu yeegaanira ddala abantu kyebeerabira nti ebbanja likompiringa agati ye tebamubanja bayinza oba bamubanja nenze ebyokugamba nti Celeb bikoze kitibadde tekyetaagisa kyetaagisa omusajja Sohaba Kasumba genda mu Google otekemu erinnya lye n'abasajja babiyitamu n'obaako eyo gye weewulunta olina kukwanda bagoli Celeb kati ngenda kunnyongera yeba ne Celeb yatasasula akazi beekyusiza ddala kasa kutegeera era nkulamye yayogera tandisa kitegeera agadde muisi nakukwata bwati natanga okupa kakati bw'otampa ngenda gamba badde onkwata ati gwoli Celeb kakati naye ogenda okulaba erinnya ogenda ogika nawe ate obadde mu kikolwa kya bwenzi n'omukyala n'ogamba kookolo eki mugenda tutandika okutwambaza obukookolo nfunayo akakookolo kange so ebintu ebyo kukwata muntu teswaba Kasumba tukubanja ya byeyogeredde mu ye Celeb era bagenda mulabirira mukomera ajja kakasa bangamba wali tewasosola akantu ke bannyinyo ke bangamba tekasosola bakutema wenna bwoti n'obuukanga ekikere kucu temwekoona wansi nga weetaaya kucu temwekoona ku ttaka kakati bwojja kuddawo oza baliyo bali mu mirembe ndooza wawa wangu bani amotole omwana bulijjo muwala wa motize bulijjo mumanyi ndaka pretty girl